mwagala nnyo abafu mukabira nnyo abafu ne mugamba rest in peace our hero our biki Abannayuganda omuyimbi w'eggwanga agenda bafaako omuyimbi oyo ye Yosefu Mayanja Chameleon bafaani ba Yosefu famire ya Yosefu Abannayuganda because that guy is a talented guy era nga he's the nation's artist. Kamili aggwawo lwa buwoomi. Mukwate Kamili bwe muba mwagala Kamili asigale nga mulamu. Mwe Kamili temumulaba mbu naagenderera. Mukwate Kamili mumutwale mu rehab bw'anaamala okuvaayo mumuwasiza omukazi. Kamili wano yalinga ne Daniela nga amutimpula nga akola ki naye ng'olaba muntu. Fine, he has always been a skinny guy. But this time olabira ddala nga guy ayolekedde lufula. Mbyokedde wano nga asaaga bwe mutaabuukire Kamili kumuddukirira kumutwala mu rehab. Bamunuunemu eyenja gaaterere. Mumufunire n'omukazi. Kamili ajja bayita mu ngalo mutandiko teekako RIP awa legendi awa dokita Kamili mumusalira amagezi nga bukyali. Kamili agenda na kugwa eddalu bw'abanga nga teyali gwadda. Kamili eyo sayizi ye n'olwo olususu lwe n'ebintu byakola mukwate omusajja mutwale mu rehab. Ajja bafaako wano bwe munaamala mumufunire omukazi. Bwe binaagaana Kamili oli musajja mu Katuliki lyako ku kyenda ky'embizzi. Naali namemba bumuzeemu mu mboozi ne wabaawo ejja bannange n'ogamba yo ono muvubuka nyumiriza emboozi ye angambe Fifi. Okay, a certain lady sent me a message with some guy's number to contact. Okusinzira ku twanyumiza maama nga complaininga ku baana be obutamufaako. Nangamba yogerako n'abaana bano. So, because I love women with, having peace and all that, I'm like, yo, lwaki temulabirira mami yakola ki? N'omwana ngamba Fifi. Mama wano watuuse wayagala tutambulire. Konze si mubi. Bambi mumufeeko. Akaddiye angambye akaddiye. Nangamba akunyonyodde ebintu nga bibiri oba akubuuliddeko sayidi ye. Namugamba simanyi oba sayidi ye oba there is another version, but yo, what's your reason? Kaya nangamba yo Fifi. Nangamba nze natandika okulaba nga nina maama wange gwe mmanyi. Okutegeera nga nina maama wange gwe mmanyi. Ye yampekanga ku mugongo. Nakkiriranga mu nnimiro n'antuuza wali ebbali n'alima. N'asumulula ekifurasika n'ampa caayi. N'ambikka. N'anzizeeka. Mugamba olina bamaama bameka? Nanga nze nina maama omu. Gwe nakula mmanyi. Mugamba bino biraka byakunyuma ndiiraamu. Ng'omwana alunviira ku ntono. Olina oluganda omwana gyeyo ebisoko. Omanya olugenda kukoya. Munange. Nga mvubuka nga mamunaye nze bwe ndi bwe nakula mmanyi. Nangamba nga mbeerawo mu waggulu wange eriyo baganda bange abalala basatu bana abakulu. Emabega wange eriyo abaana abalala bangi. Nangamba naye nze nakula ne baganda bange abo bwe ndaba nga balima, nange bwe nakula netandika okulima. Ne taata waffe angambye maama ne taata baatuweerera ne batulabirira. Time yatuuka taata n'alwala. Taata we yalwala n'anafuwa naba nga takyasobola kulima by'amaanyi nga tubadde tulima naye. So ffe abaali abakulu ne maama ntandikanga okulimanga eby'ekipakasi biki abaana basome naffe tusome. Angambye era twasoma tetwamisingako okusoma. Naye bonna bwali busobozi bwa taata ne maama nti ye ne mugagati omukazi yakulabirira lwaki bwatumulabirira nanga Fifi topapa nzija konze kampulirize neme kusuna kasita osumulula. Angambye munnange nga taata afa awona. Naye bwe yawona teyadda musawo yamugana okuddamu okukola ebintu emirimu emikakali. So most of the time yasigalanga ewaka n'alongoosanga n'akolakolangako awo mwanyi kunogaana gw'obuntu obutonotono.
nti ye ngamba munnange after some time taata yanafuira ddala n'atuuka nga wakwatako maama nga takyasobola kukola nnyo nga bwe twali tukola naye ne tusigala nga ffe abakulu tupatikana maama alabiye taata nga n'abaana bale bagenda ku ssomero nangamba ffe twasoma nno twalina amagezi twayambibwangako amasomero naye nga n'okupatana tupatana kozi waka wali walina okugenda mu maaso maama waffe yatandika okuyiisa omwenge akyalo ng'akola emirimu egimukuumire waka ng'asobola okusigala ng'alabirira ne bbaawe nti ye ngambe munnange nga tubeera eyo nga tutandika kusoma by'amaanyi nga tumaliriza abamu baatikirwa abalala tebaatikirwa naye tekyali nti fiizi zaabula abamu they chose that path buli muntu aba ne calling ye angambe muno after some time tukola tetuli bagagga fifi naye tuli okay taata naddamu n'alwala ate maama twamukolera edduuka ewaka twazimbawo ng'obumenyezi n'ennyumba z'omukyere ziba n'enzija angambe ennyumba yaffe ffe eri walungi eringa waliise kumpi oba kasenta angambe tugiyite corner house nangamba twateekawo omuzigo awo mu maaso maama ne tumuteerawo ki edduuka netuteekamu buli kintu nga bw'ayisa engigi n'edduuka lye munaye taata bwe yalwala ennyo ne bamutwala ku kitanda netandika okujjanjaba taata maama ng'alina okugenda kati ku basisita baffe yali ewaka nga yabeera mu dduuka yalabirira bizinesi z'amaama ndi nno mba ndi awo olumu nga tuba tuyita taata ali mu ddwaliro nga tugenda ffenna abakulu abalala bali tubaweerera basoma nga kati era eriyo abasoma kuba taata yatuzaala nga tuli bangi ddala naye teyatusuulirira kyova naffe tetwasuulirira baganda baffe tiye angambye munnaye nga tugenda mu ddwaliro nga tulaba taata nga tumulekayo ne mukyala we nga tuddayo ffe tukole nga ntuuke mu kibuga nze gye mbeera angambye ffe nze nakula ndi muvuka wa bigambo bitono abantu balowooza nga ndi mukambwe but I am not just ndi wa bigambo bitono byebyo Katonda bwe yantonda nti ye nange bw'atuuka mu kibuga ng'omuntu amukubira essimu nga mukazi nga mugamba nga bamujjanjaba kitammwe n'ennyammwe mumujjanjabe mulwadde angambye nenkubira maama kozi wali wayise ennaku nga tuvuddeyo mu kyalo nemugamba oli mulwadde nti nangamba nina omuntu ankubidde essimu nangamba tujjanjaba taata naye ate naawe oli mulwadde namugamba obalayika bafere nabivaako angambye wayitawo ennaku era nga 3 oba 4 oba wiiki omuntu munaddamu nankubira essimu naye namba nali saagiseevinga kasina kyenjagaza nankubirira nga mukazi nangamba bannaye nabagamba nnyammwe mulwadde mwali mulowooza nsaaga maama mwajja bafaako angambye maama saamukubira nga mugamba bya bulwadde namukubya okunza mugamba muzee ali atya muli mutya nagamba tuli bulungi banatera otusiibula nti ye ntiye angambye ekyobulwadde saakimugamba kubanga teyayogera ku kyabulwadde nga nkubira brother wange essimu nga mugamba mami nalabika mulwadde naye akitukweka nti lwaki oyogerawo kyamuganine ennamba enkubidde naye omukyala bwankubira ngamba mujjanjaba nnyammwe naye ne kitammwe mulwadde nga brother wange amampa ennamba ngaamuwa ennamba brother waabwe omukulu ddala mu bo kati munnaye ngaamukubira ssimu ngaamukubira essimu ngaamugamba nnyabo gyebaleko bampadde ku ssimu eno nga baŋŋamba nga muntu ono asobola okunfunira omukozi mulinayo abakozi ngamugamba sirina mukozi naye sobola okubulizaako ku kyalo wano yiwane waffe nga wonogamba wane waffe gundi eruweero sha kambuuza abakozi tebasobola ku kati ng'ayogera ekyalo ky'abano ng'onagamba akuba essimu ava ku kyalo ewaffe maama yalibanga mulwadde ng'akitukweka ng'alaba tayagala kutumenya bbiiru zijja tuyitirirako ng'akubira maama we ng'amugamba maama bw'oba oli mulwadde tuguwulire kisingako abantu okukyalo tugamba nti oli mulwadde nga gwe toyogera tulabe ojjanjabwe oleme kunafuwa ate naawe nze anaabeera atya mbunga omwana amugamba maama totusaasira tujja kuyiiya tulabe nga tubajjanjaba ng'amugamba bannaye ne muto we yaŋŋambye ekintu kyekimu naye nze siri mulwadde naali bagambye ate mbatyako ki mwe abaana benzadde obuzaazi ng'amugamba ennamba eno akubidde waakukyalaawo ate gw'ogamba ng'amugamba mpa ennamba maama nga bagimuwa maama nga ennamba omuntu amumanyi ng'agamba ono mumumanyi naye mumuveeko oyo bwe munaafuna obudde mujje mundabe kasita muzeeyi tugenda mujjayo mukakase nti siri mulwadde kati munnange muzeeyi nga bamugjayo mu ddwaliro nga batuuka ewaka nga tebana bagenda kujjayo muzeeyi mbu omuntu nga dama amukubira essimu ng'amugamba ngenda kukuweereza ennamba ya maama wo
bw'oba olowooza nkulimba. Yayinagamba now this is becoming serious. Angambye saawa mukazi attention for my reasons. Namama nali ndowooza bino ebyabafedefede biri Kampala nga bw'obimanyi. Munnange nga bamuweereza namba teyagikuba, angambye saagikuba nga yatya byakumubba. Nga bagenda bajjayo muzeeyi mu ddwaliro. Kyava agamba maama ennamba eno ogimanyi? Maama nga sigimanyi. Nga bagiwa mu simu ya taata ogimanyi? Taata agamba sigimanyi. Nga muvubuka agamba naye ennamba eno yampeerezeddwa mbu ye ya maama omulwadde. Oba bano abantu baagala kunfera? Munaye nga maama tebababuye ntaata. Nga badda mu kibuga maama nga yesitula ng'akuba essimu. Gye baliko nze maama wo. Maama wange. Waawo. Nze maama wange mumanyi. Nange bingi bye batagamba, abantu bazibu, abantu babi. Naye bw'oba ng'oyagala naalikubuulidde amazima ne mukulu we agamanyi. Mukulu wange kyagamanyi gweyogerako ng'ayogera ono gwaddako so si mukulu waabwe. Ng'amugamba nnyabo nsanze ndi busy ng'amugja ku simu. Kati munnange omukazi ono kyekyamumalira. Ndowooza ng'oli yamukubiranga essimu ku kyalo mugamba abaana bo bali bulungi basobola okukuyamba. Maama gyali eri omukazi ono ng'abonaabona. Kazaala baana bano ababiri ku baana bali mu maka. Nga lwaki teyeesitula ng'agenda mu maka g'omusajja gye yamusuula abaana. Ng'ate azze na kifuba. Nga azze n'amaanyi. Nga tafugika. Nga tasalikako musale. Kati munnange omuvubuka agambye ng'omukazi yeesitula ng'agenda mu kyalo nga batuyita. Nga tugendayo. Sisa afe yakuba essimu waliwo omukyala alumbye maama wana amuvuma mbu muli baana be. Gonaga bannange oba bino babadde bankubira essimu nti tugende mu kyalo nga beesitula nga bagenda mu kyalo. Angambye Fifi nze ebbanga lyonna lye nabeerawo. Maama eyatulera nze gambye yansibanga ku mugongo ne baganda bange abakulu nga bakola nga nze mu nnimiro bambikkira wali. Ne bampanga ne caayi n'ennywa n'entuula n'enzanya ng'omanyi obwana obuto mpaka nange we nakula. Maama n'azaala nga nange ndaba. Kwegamba nze saalabako kutusosola teyatulabya ku mbeera yonna etulekera kulooza nti siyatuzaala ffe twakula tumanyi yatuzaala. N'agamba naye munnange taata bwe yalwala abantu b'oku kyalo mwe beefuulira abategeera nga batandika okutambuza ebigambo. N'agamba naye nze nga tebindya kubanga n'essimu ze baakuba nga I'm not moved. Kubanga nze nali ndowooza bya kifere. Nga sirabako nsonga endogoozesa nti ono si ye maama wange. Munnange nga tubeerawo. Angambye nga tubeerawo ne mukulu waffe bakulu baffe bali abatukulembera taata be yazaala. Taata yabaleeta ewaka naye nabo nga bamanyi ne maama waabwe. Kuba gye yabajja situmanyi bye yabagamba era bonna nabo baabuuza ono ye maama waffe. Taata nabo n'ababuulira owaabwe oluvannyuma lw'emboozi yaffe eno gye ggwera. Kati munnange nga tubeerawo nga tugenda nga omukazi yeetetegula mbunga ono omuvubuka amubuuza omulenzi ono omukulu gwaddako muwala naye muwala mulenzi bali abakulu bana ye wakutaano kati mulimu abalenzi babiri n'abawala basatu. Oyo owokutaano ng'omugase so mukakulikirikika abaana abakulu mulimu abawala babiri abakulu n'abalenzi basatu nga noono omubaliddeko. Mmono kyava amubuuza nnyabo ddala gwe maama wange waffe nti ye watuzaala naani? N'oyo. Namugamba lwaki watulekawo notadda tulondo? N'agamba kwe mwalina ensonga zammwe ne muzeezi zisaagala kumanya. Namugamba naye ensonga ki yakugana okudda otulabako? Kale wadde tuteegerako ku ssomero otulabeko batukulabeko mpaka kati gyetukaddiridde eno gyetukulidde. Tugenda nakuzaala nakuwasanga gwe gwe maama waffe mutulina okukulabirira. Mbunga omuvubuka amugamba kale weebale kutuzaala naye nze saagala obeere mu bulamu bwange nange saagala mbeere mu bulamu bwo naddala buno obwakuva wanzaala nondeka wano. Mwana wange biki nti namugamba kale ensonga kyetunoonyesesa. Ng'ensonga emunoonyesesa tabanoonya because abaagala abanoonya kubanga gye yaddukira yazaala abaana bataano eri gye yalaga omusajja n'amutuulawo kati abonaabona n'abaana anoonya balabirira nakuweerera baana be.
nabalabirira ye so tanoonya baana be. Ebintu bino bibiri byanjawulo. Nkigamba nnyo abantu, onoonya omuntu gwe wazzaako omusango omwetondera, omunoonya kumwetondera because you're sorry, oba omunoonya kumwetondera kubanga bagambye bw'onoomwetondera ojja kufuna emirembe. That's why ne bwe mwetonda you don't get the peace you're looking for simply because temwetonda because muli sorry. Wabula mwetonda kubanga mwagala okuyisaawo ekyammwe. Kati noono maama yajja nga tazze kunoonya abaana be beyasuula, nga azze kulaba abaana be bamugambye balina obusobozi beevuga basobola okulabirira abaana be naye bamulabirire gyali. Omuvubuka amugamba kakati munnange nno nze sijja kusobola kuba mubulamu bwo, saagala nakumalako mirembe nange kugimalako, tongubira ndeka. Nze bwe gunannumanga omwoyo gw'okulabako ndikusindikiranga kyensobodde, naye toddamu kujja wano kulinnyirira maama wange. Nze ono ye maama wange. Ng'omukazi adda ku mukazi ng'avuma, waloga abaana bange naye be yasuula nga bato bannange njagala tubeemu amagezi. Nange yagenze okubuuza emisango lwaki temulabira maama, amaanyi gampedde. Ng'omuvubuka ngamba nno nze kubire Madamu Fifi, maama simuyinaako obuzibu naye siyina mukwano gwe kubanga siguyina saagufuna. Namugamba nze maama wange yoli step mother wange. Nange taata nga nnyonnyola abaana be nga n'abakulu babuza taata ate ffe ng'abagamba mwana bajja wajjajja wammwe maama wammwe eyabazaala ate bana bakulu taata yali mwavu nnyo okusinga ne kwono we yamusuulirawo. N'amusuulawo abaana babasuula wa jjajja. Kati ono bwe yawasa oli maama w'abano n'aleeta abaana abeere nabo, n'oli bwe yazaalamu babiri ate n'agenda. Kati bali baakula bamanyi nabo ono yabazaala bano. Mukitegeera babakulu zo tebaakyogera nga baleese maama omupya. Taata waabwe yabatuuza ndowooza nga abaana be kuba bo baali bategeera. Ne baagala maama waabwe ono eyajja ne bamuwa ekitiibwa ne batagamba na bato baabwe nti ono si ye maama akola ki, kuba bo baali bamanyi nti bano ababiri ono maama si yabazaala, naye tebaakiteekawo. Bo baalowoozanga nti bano abataano omukazi oli omu yabakola ki, yabazaala. Nabo bakitegeerako olwo maama ono lwajja okukola trouble nti nabo si yakola ki, si yabazaala. Ne bagamba kati wali tusaba mutuleke tubeere ne maama waffe yatulera, beera gy'oli, n'owaffe bw'alijja abeere gy'ali. Era meeting baagitulamu ng'abantu abakulu bokka, tebaateekamu baana balala bali bato. Nange ng'omukazi agenda, ng'omukazi atandika kulondoola abaana, ng'atandika kufuukira abaana kizibu tava ku ssimu. Nga lwaki tamanyi omwana ono gy'akolera, ng'agendawo ng'akola mbu drama ku dduuka ly'omuvubuka. Omuvubuka nga Fifi nze namutunuulira era poliisi yajja n'emukwata n'emuggyawo. N'angamba Fifi nze ne we ntula ne neekuŋŋanya ne nenoonyanoonyamu okwagala nkuwe maama sikulaba. Sirina we nkujja. Okwagala kwange kwa step mother wange. Ate sina step mother wange, maama wange. N'agamba nze gwe nakula manyi omukazi eyantekanga ku mugongo n'alimanga ndi ku mugongo gwokeero nga mimusi yeyanzaala oba musiru. N'angamba munnange era nze nasigala kulabirira maama waffe. Namugamba maama kale mumuwengayo kaako okuzaala. N'angamba baganda bange abakulu bamuwe naye nze sijja muwa. Sijja muwa mpaka lwe ndikiwulira ku mutima ate nga si yankase n'effujjo lyanteekako nti yatuzaala. Yani yamutuma omwana omulenzi angambye yani yamutuma ne wataali tuzadde taata yali tuzadde mu mukazi omulala, yali tuzadde ne mwono maama aliyeeka asobola otulabirira. N'agamba obuzibu abanja byampaka agenda n'avuma omukazi eyatukuza atufuukidde ekizibu, agenda n'akola drama muzeeyi mulwadde n'agenda waka n'akolerawo drama. N'agamba nze n'agamba era nze nagenda ku poliisi ne bamuteekako etteeka ly'obutaddamu kulinnya wali muzeeyi kozi muzeeyi mulwadde agendawo n'amustressing yatusuula teyadda mabega talina na nsonga gyatuwa nti bannaye kyaŋŋaana okujja okwebbiriro kale obbabuulizangako ewa neiba kyekino oba kale ku ssomero kyokka tuliko ebyempaka mulina okunjagala nze nabazaala. Bakyala amaanyi gampedde. Omwana omulenzi angaye munenzi omukwano nakwa step mother wange angambye mukyalo oyo yatuyitako baganda wange ne bankaka tugende. Angambye era nze wannema okutereera. Nagendawo nendaba nga I am lost. Nenkwate ku nengende wa mama wange oli eyandira ku mugongo gwe nga bwalima eyatema ebipakasa ensome eyatema ebipakasa atabirire ffe ne taata nga taata mulwadde anafuye. So ono talina kyaŋŋamba. Bannange basingle mothers ne basingle fathers gye bali ate nga bayita mu bintu bingi.
nasinga father era nyumiza nanga fifinze naye nawulira omwana wange bakozesa paadi nawulira omwana wange biki namugamba nkitegeera kale ku basajja kiruma naddala omwana nga muwala nti olina omubulira ebintu bino naye nga n'abakazi bagamba balumwanga mubasuulidde abaana namuka mukiwulire naye nga bakyala gy'otaalabirira togendayo kukimayo bintu muleke omuntu yerowooleze kati ono omukyala yazze minbox yange ng'agamba abaana tipifiya abaana tebandabirira abaana abo nze mbazaala ng'eriyo paati eno ey'emboozi gy'atanyumya omwana omulenzi ono gy'anyumizza kaakati awo ddala nange mpula bwe mbawulereza buli omu asigale gy'ali buli omu ali gy'alabirira banaye bino ebintu by'okuwoza ono ye yazaala ng'ate kulabirira kwagana nga tulina nansonga nabyo buli omu asigale gy'ali aliwo neyanvumya amatama naye bannange leero ne muvuma okoze ogwawe enja ne muvuma ettama liyitiridde mbwe temukoowa naye nga byebyo fifira kwini mukyala nsubuga kanve wano byebyo step mother yafuuka sweet mother yalabirira abaana bulungi n'akuza kale ate yazaala nkubuuza lwaki ovuma ono mukyala gwe yampeteza emboozi lwaki oba ovuma omukyala oli yakulerera abaana gw'olina n'okwogera naye mu bulungi n'omugamba bansenderesendereko njogereko nabo kuba yeeyo abategeera gwe tobategeera olina kuyitamu ono so si kumuvuma abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.